Ekyamazima obufuzi bw'NRM businga obw'Obote n'obwami mu bintu ebiwerako. Ekyamazima. Naye ate muwulire kino, obufuzi bw'NRM businga obw'Obote n'obwami atakimanyi tamanyi byafaayo oba tabisomanga. Mu Uganda nga twegeraageranya ku mulembe gwa Amini oba ogw'Obote. Banne mubadde mutya. Tetusaana kugeraageranya Uganda ya leero ku mirembe gyalimu kakikya. Era njagala kibuuliramu abavubuka mwagala nnyo ebyobufuzi naye omutawa. Kakati nze ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nze nandirowoozezza nga bwe tukungibwa okugenda twetabe mu kujaguza amazaalibwa ge, okugajaguza kirungi era kyandibadde kinyuma, naye nga Ssaabasajja ali mu mbeera enyuma fe okujaguza, kubanga bw'aba obulungi tuba n'ensonga lwaki tuba tuzina ne tubuuka ne tusanyuka. Naye ffenna ekifaananyi ekisembyeyo ekya Kabaka Obuganda bwe kirina tekinyuma, tekisanyusa. Kiringa bwe tunaabeera ne taata awaka nga mulwadde mu nnyumba, mwe ne muteeka ebidaala mu luggya ebyokulya n'okunywa n'okusanyuka nga taata w'owaka ali mu nnyumba mulwadde. I am not inciting. Sikumamu muliro. Ate sigezaako kubaako kintu kyendibya. Naye kyensaba nga bwe tukungibwa bwe tutyo tujja twetabe mu misinde gino. Nze badde nsaba abatukunga mu ngeri y'eno ku luno mukikole mu ngeri ya Bwakatonda. Mutuyite mutukunge naye nga tukuŋŋaanye okwegayirira Katonda mu bw'obulamu bwa taata Kabaka wa Buganda. Ng'ekituleese ffenna kufukamira wansi ku maviivi tugatte eddoboozi limu nga ku luno tusaba Katonda awonye obulamu bwa Ssaabasajja. Nze kwe kusaba okwange nti twandibadde tunyumirwa nnyo era nga bulijjo bwe tubadde tukikola ababeerawo ne twetaba mu misinde egyo nga ffenna tumanyi ekiruubirira kyagi, naye kati gwe tuddukira emisinde tujaguza amazaalibwa ge ali luddawa? Ye ali mu mbeera ki? Tugamaze kino kimpa ennaku n'ennyiike mu mutima okutuula ne tusika ebifi by'enkoko ne tulya ennyama ne tweyagala ne tusanyuka ne tudigida ebidduluza ne bigenda mu maaso. Naye nga mazima eddoboozi eritufuula Abaganda nga tumanyi bulungi tali bulungi, tetwetaaga kukibikka kubanga ekifaananyi kisembyeyo ffenna tumulabye. Taata wo bw'aba omulwadde mazima toyinza kunyumirwa mbaga na bikujju okuggyako nga tomwagala. Naye ddala ffe tukimanyi mu Buganda eddoboozi eritwogerera mu Buganda ye Kabaka wa Buganda. Naye right now healthily mu ngeri y'ebyobulamu n'omubiri bwe tumulaba tali bulungi. Njagala tumanye Kabaka abeera Kabaka by position, by birth, naye asigala muntu. So bw'abanga alumwa twandibadde tulumirwa wamu naye ng'abaana be ng'Abaganda ffenna. Tetulina kye tusobola kukola ssaawa zino okuggyako okugenda ku maviivi tusabe Katonda tumwegayirire, kubanga tujjukire waggulu wa buli kintu Katonda y'aliyo. Gwe tulina okugamba yagaba obulamu ne tumugamba Mukama waffe tukwegayiridde taata tuyambe kitaffe ow'omuggulu owonye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kyonna ekimuluma ffe tetumanyi, naye muntu era afuna obukosefu era alwala kubanga muntu. Naye tulina Katonda agamba nti ku mulimu gwange mundagire. So Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mulimu gwa Katonda, ye yamutonda era amanyi era asobola okumuwonya, kubanga agamba abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe banaakyuka ne beenenya ne badda gyendi nadda gye bali n'emponya ensi yaabwe. So nze nsaba tugende ku maviivi lyekkubo lyenkubiriza nga tetunakola bikujjuko na bijjaguzo byonna. Mutuyite nga mutukunga okugenda ku maviivi gaffe twegayirire kitaffe ow'omuggulu Katonda asinga byonna awonye Ssaabasajja. Kijja kunyuma
ng'emisinde giddukibwa, ng'ebijaguzo by'amazaalibwa bikolebwa, ng'engoma z'amazaalibwa zikubibwa, naye nga gwe tuzikubira tumulaba atudde wali. Nga kale Katonda atandise okumukolamu omulimu. Nze mmanyi Katonda gwe tusinza mwesigwa. Katonda tasobola, tujja kwekunga ffenna abasumba, abaweereza ba Mukama, Obuganda bwonna, tuteeke amavivi gaffe wansi, tuvunamye obwenyi bwaffe eri Katonda. Katonda ajja kuwulira eddoboozi lyaffe. Katonda mwesigwa, tayiwa bamwesiga, tabakwasa nsonyi. Katonda ajja kuwulira nga tusabye, kubanga byonna ne bwe biba biganye, waliyo atalemererwa, ye kitaffe ow'omuggulu, yennyini byonna Katonda. Leka tukole last resort yaffe, oba eddoboozi erisembayo bwe tulina oddikaabirira. Omusawo atalemererwa, amanyi byonna, ategeera byonna, ye Mukama Katonda. Ffe katukole ogwaffe, twegayirire Katonda ku lw'obulamu bwa Kabaka wa Buganda, Ronald Muwenda Mutebi. Ebisigadde tuleke Katonda akole okwagala kwe. Kale tuliba tumanyi era tuliba bamativu nti alright, tukoze ogwaffe, ebisigadde bya Mukama Katonda. Kakati nze ku nsonga ya Ssabaasajja Kabaka wa Buganda, nze nandirowoozezza nga bwe tukungibwa okugenda twetabe mu kujaguza amazaalibwa ge. Okugajaguza kirungi era kyandibadde kinyuma, naye nga Ssaabasajja ali mu mbeera enyuma fe okujaguza, kubanga bw'aba obulungi tuba n'ensonga lwaki tuba tuzina ne tubuuka ne tusanyuka. Naye ffenna ekifaananyi ekisembyeyo ekya Kabaka Obuganda bwe kirina tekinyuma, tekisanyusa. Kiringa bwe tunaabeera ne taata awaka nga mulwadde mu nnyumba, mwe ne muteeka ebidaala mu luggya ebyokulya n'okunywa n'okusanyuka, nga taata w'owaka ali mu nnyumba mulwadde. I am not inciting, sikumamu muliro, ate sigezaako kubaako kintu kyengibya. Naye kyensaba, nga bwe tukungibwa bwe tutyo tujja twetabe mu misinde gino, nze badde nsaba abatukunga mu ngeri y'eno, tuluno mukikole mu ngeri ya Bwakatonda, mutuyite mutukunge, naye nga tukuŋŋaanye okwegayirira Katonda ku lw'obulamu bwa taata Kabaka wa Buganda. Ng'ekituleese ffenna kufukamira wansi ku maviivi, tugatte eddoboozi limu, nga ku luno tusaba Katonda awonye obulamu bwa Ssaabasajja. Nze kwe kusaba okwange nti twandibadde tunyumirwa nnyo, era nga bulijjo bwe tubadde tukikola ababeerawo, ne twetaba mu misinde egyo, nga ffenna tumanyi ekiruubirira kyagi. Naye kati gwe tuddukira emisinde tujaguza amazaalibwa ge, ali luddawa? Ye ali mu mbeera ki? Tugamaze kino kimpa ennaku n'ennyiike mu mutima, okutuula ne tusika ebifi by'enkoko, ne tulya ennyama, ne tweyagala, ne tusanyuka, ne tudigida, ebidduluza ne bigenda mu maaso. Naye nga mazima eddoboozi eritufuula Abaganda nga tumanyi bulungi tali bulungi, tetwetaaga kukibikka, kubanga ekifaananyi kisembyeyo ffenna tumulabye. Taata wo bw'aba omulwadde, mazima toyinza kunyumirwa mbaga na bikujju okuggyako nga tomwagala. Naye ddala ffe tukimanyi mu Buganda, eddoboozi eritwogerera mu Buganda ye Kabaka wa Buganda. Naye right now healthily, mu ngeri y'ebyobulamu n'omubiri bwe tumulaba tali bulungi. Njagala tumanye Kabaka abeera Kabaka by position, by birth, naye asigala muntu. So bw'abanga alumwa, twandibadde tulumirwa wamu naye ng'abaana be, ng'Abaganda ffenna. Tetulina kye tusobola kukola ssaawa zino okuggyako okugenda ku maviivi tusabe Katonda tumwegayirire, kubanga tujjukire waggulu wa buli kintu Katonda y'aliyo. Bwe tulina okugamba yagaba obulamu ne tumugamba Mukama waffe tukwegayiridde taata, tuyambe kitaffe ow'omuggulu, owonye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kyonna ekimuluma ffe tetumanyi, naye muntu era afuna obukosefu era alwala, kubanga muntu
naye tulina Katonda agamba nti ku mulimu gwange mundagire. So Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mulimu gwa Katonda, ye yamutonda era amanyi era asobola okumuwonya, kubanga agamba abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe banaakyuka ne beenenya ne badda gyendi nadda gye bali n'emponya ensi yaabwe. So nze nsaba tugende ku maviivi lyekkubo lyenkubiriza nga tetunakola bikujjuko na bijjaguzo byonna, mutuyite nga mutukunga okugenda ku maviivi gaffe twegayirire Kitaffe ow'omu ggulu, Katonda asinga byonna awonye Ssaabasajja. Kijja kunyuma ng'emisinde giddukibwa, ng'ebijaguzo by'amazaalibwa bikolebwa, ng'eŋŋoma z'amazaalibwa zikubibwa, naye nga gwe tuzikubira tumulaba atudde wali nga kale Katonda atandise okumukolamu omulimu. Nze mmanyi Katonda gwe tusinza mwesigwa. Katonda tasobola, tujja kwekunga ffenna abasumba abaweereza ba Mukama Obuganda bwonna, tuteeke amavivi gaffe wansi, tuvunamye obwenyi bwaffe eri Katonda. Katonda ajja kuwulira eddoboozi lyaffe. Katonda mwesigwa, tayiwa bamwesiga tabakwasa nsonyi. Katonda ajja kuwulira nga tusabye, kubanga byonna ne bwe biba biganye waliyo atalemererwa, ye Kitaffe ow'omu ggulu, yennyini byonna Katonda. Leka tukole last resort yaffe oba eddoboozi erisembayo bwe tulina oddikaabirira. Omusawo atalemererwa amanyi byonna ategeera byonna ye Mukama Katonda. Ffe katukole ogwaffe twegayirire Katonda ku lw'obulamu bwa Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi. Ebisigadde tuleke Katonda akole okwagala kwe. Kale tuliba tumanyi era tuliba bamativu nti alright tukoze ogwaffe, ebisigadde bya Mukama Katonda. Okwo kwe kusaba kwange eri mwenna abatukunga okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja. Katusooke tumusabire ng'Obuganda ffenna bye byange. Mukama Katonda wange abandabirire.